Ku ntandikwa ya Ssabbiiti ewedde, bannakibiina ki NUP 32 baleetebwa mu kkooti y'amagye Makindye okulya emisango gyabwe gijjudde ebbanga gibavunaanwa kyokka ku lundi 16 ku bo bakkiriza emisango gy'okusangibwa n'ebyokulwanyisa kuno okugezaako okulya mu nsi olukwe. Ku bano kwe kwali omuwala Olivia Lutaaya n'omuvubuka Mujahideen amanyiddwa nga Ssaanya kw'ossa n'abalala abali bamaze ebbanga nga bakalambira nga bwe batazzanga ku misango gibavunaanwa. Kati ekyeyali 16 kooti y'amagye ng'ekubirizibwa Brigadier General Robert Freeman Mugabe ebagemulidde ebibonerezo ebijja mu misango gye bazza oluvannyuma okugisingisibwa ku bbalaza ya Ssabbiiti eno. Brigadier General Robert Freeman Mugabe asoose kubategeeza nga kooti bwe yasigamye ku bujjulizi bo bennyini bwebewaako omala n'okukkiriza emisango gino nti baagizza. Ababuulidde nti emisango gye bakkiriza gya nnaggomola ng'ekibonerezo kya kuwanikibwa ku kalabba. 1. The maximum sentence for the offence of treachery is death. 2. The maximum sentence of unlawful possession of ammunition is 10 years imprisonment. Wano kooti wesinzidde ne bagemulya ekibonerezo kyakusibwa emyaka 5 ku musango gw'okulya mu nsi yaabwe olukwe so nga gw'okusangibwa n'ebyokulwanyisa ebyekuusa ku magye kuno kooti esazeewo kubalabula bulabuzi. Engeri bano gye babadde mu kkomera kati emyaka egisoba mu 3 ko n'emyezi 16 gye bamaze nga beewuuba mu kkooti. Omulamuzi asazze mu kkomera beebakeyo emyezi 3 n'ennaku 22 n'oluvannyuma bateebwe. Olw'okuba batandise okulengera ku nkomero y'obusibe bwabwe bangi ku bano balabiddwako nga booza ku munye. Kyokka waliwo abalala okuli Mujahideen Kakooza amanyiddwa nga Ssaanya abakukulumidde kkooti nga bagamba nti basibiddwa ebbanga ddene kale nga leero badde bagwana kudda waka so si kubasindika mu kkomera okumalayo gino emyezi 3. Tekyalisaana kuddayo mu kkomera ebbanga batusibye ddene. Tusaba omukulembeze w'eggwanga tulaajana tuboneredde ennaku gye tulabidde mu kkomera nnene. Be 13 abakyaganye okukkiriza emisango gino omusango gwabwe gwongezeddwa okutuzanya ennaku z'omwezi 27 omwezi ogujja. Bannamateeka baabwe nga bakulembeddwamu George Musisi bagambye nti bateekawodde okusaba nga baagala n'abasibe bano basigaddeyo bateebwe kyokka na kaakano kooti tennawulira musango gwabwe. Kumpi mwaka mulamba nga tetulina mujulizi gwe baleeta ate nga n'abo bwe baleese baleeta kumpi abajulizi 2 kumpi buli mwaka. Kaakati n'olwaleero nga baba tebaleeta bajulizi ate nga bagamba nti babawo emyezi emirala 2 okuleeta omujulizi. Yakulira ekibiina ekitaba bannamateeka ki Uganda Law Society Isaac Semakadde anakuwalidde ekya kooti y'amagye ye kayisa akakiiko akateekebwa ku kukangavvula bannamagye abasiwusa empisa ate okufuula kooti ejjudde ekangavvula n'abatali bannamagye. Ate President yakomyawo demokrasiya yakomyawo enkola eno. Ekootana ne ssemateeka ebitongole bingi bigivumiridde omuli ne kooti etaputa ssemateeka. Ono agambye nti basinise ekibinja kya bannamateeka abakugu bongere okwetegereza engeri 16 gye bateesamu ne bannamateeka b'ekinnamagye mu nkola ya pre-bargain okutuula okusikiriza okukkiriza emisango gino bo gye balowooza nti tebaagizza. Ensonga zino tuzikwase kakensa mu nsonga eno kuba tubalina mu society agende ayogere ne balooya n'abasibe ategeere ensonga weyimiridde atuwe report. Abakkiriza emisango baziddwayo mu kkomera eruzirako n'ekitalya gye bawangidde okuva lwe baakwatibwa kati emyaka gyali gikunukiza kuwera 4.